11 omwezi guno omulamuzi Stella Mabirisi yakkiriza abagoba ba bodaboda 8 abakwatibwa gye buvuddeko okweyimirirwa nga bano baali beekalakaasa olw'okubaleka ku muggalo ate ng'abalala gavumenti yali ebakkiriza okuddamu okukola. Bano baggulwako omusango gw'okwefuula ekitagasa mu kibuga ne bateebwa ku kakalu ka kkooti ka nsimbi obukadde 3 buli omu ezitaali za buliwo. Ate bwe munaalema bazza mu kkooti buli omu ku mmwe ajja kusasula miliyoni 3 ezitaali za buliwo. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and A8 to appear in court on the 30th of July 2020 for hearing. Olwaleero bano okuli Yasin Ssekitoleko amanyiddwa nga Machete, Buyondo Musalosalo, Kabanda Regan, Kauchi Abdul, Kigozi Derrick, Bukenya Jamiru, Mugumya Gaddafi ne Ntulume Fred bazzeemu okulabikako mu maaso g'omulamuzi y'omu Stella Mabirisi mu kyembazize n'ayongezaayo omusango gwabwe. Munnamateeka wa bano Shamim Malende atubuulidde nti omuwaabi wa gavumenti alemereddwa okuleeta abajjulizi abalumiriza bano okwefuula ekitagasa mu kibuga, bw'atyo n'agwongerayo. Abantu bano 8 babadde baseeyo okulipootinga ku musango gw'abaggulwako ogw'okugamba nti beefuula ekitagasa oba kye tuyita common nuisance bwe beesiba enjegere nga bagezaako okulaga obutali bumativu. Tuzzeeyo omusango gubadde gulina okutandika okuwulirwa kubanga twabasabira dde okweyimirirwa ne kukkirizibwa, naye omuwaabi wa gavumenti tasobodde kubeera nga agenda mu maaso n'omusango kuba tewabadde omujulizi n'omu abalumiriza. Bano kati bakuddanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omunaana omwaka guno omulamuzi Stella Mabirisi atandika okuwulira enjuyi zombi. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuze.